Sizanga musango ayokya luyiira n'akukomeka effumu omukadde akomeka luggi. Bannange ekyamazima Abaganda baalugera baalutuusa nti nte yafa tolimwa kulaga ddiba lyayo. Omukazi ow'entatankiriza aliisa bba ku mwaka amangu. Tosobola kulaba kisaganda kya muli nkuubira ekyagombedde edda mu magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbi kabe kasinga okulaba entoloomolere y'emyene egijja gyeserejjera ku bukukumbo n'obuuza nti owa bino byonna byali bidaalimbo. Kaliba kabirinze nno okugula emmamba ey'omutwe ate era Sserwali lundi omusibe tayita jjimbo. Bannange atenderezebwe Ssewannaku Namugereka Ddunda oyo omulalamirwa w'ebimera n'ebitonde ebiwa ensanke ku ddimwa abongera amakukufu mu bbanga ne galeeta amawulire amabi ag'embikuzi oba ag'enzingira mikono. Bassebo ne bannyabo tukyali mu kitundu kyaffe Eky'Okubiri ne mukadde waffe Lawurensiyo Yiga omuzira Binsamba era nga tuli ku kyalo Seeta wano ku kizinga Bussi atunnyonnyola akawonvu n'akagga engeri ki gy'atambuzaamu obulamu bwe okutuuka wano. Pulogulaamu eyitibwa byenda bye byempulidde n'ebinyumiziddwa. Naye njagala okutegeeza nti bwe tuba tukyali awo era ne kino kankigambe bannange tukyali mu kaweefube wa kuganzika bifaananyi by'abantu mu kitabo ekigenda okusookera ddala okufuluma mu Bwakabaka bwa Buganda ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Emikululo gy'Abaganda mu nsi jjajjange yasooka okukola kino, jjajjange ye yatandika kino, jjajjange yatandika kino. Ebifaananyi ebyo mubikuumidde mu mayumba. Kati tufulumya ekitabo ekyawamu oba omukululo yagulekawa oba Uganda oba Kenya oba Tanzania oba Burundi oba Rwanda oba Congo yonna munnange omukululo gonna ogwo omukululo. N'olw'ensonga eyo njagala okusooka okubategeeza ensonga eyo inkulu nnyo inkulu ddala. Kale nno kye tuyita omukululo gw'Abaganda mu nsi. Kitabo kino kikulu nnyo kikulu ddala era gwe wenna anaaganzikamu ekifaananyi ky'omuntu wo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri kassalaba 256 751 47 nkaaga 9. Airtel eri kassalaba 256 751 47 nkaaga 9 oba MTN eri kassalaba 256 788 nkaaga 228. Eyo ennamba yange eya MTN kwoyita oyagala emboozi yonna okubeera nti nno egwa amakerenda oyina mukadde ku kitundu gw'oyagala okubeera ng'akola ki nga tumutuukako nga wolaba etwatuuse ku Muzeeyi Lawurensiyo Yiga wano waali atunyumiza obulamu bwe nga ebuze butambula. Ssebo owabadde otunnyonnyola ku byennyanja ki bye wasanga muno mu biseera ebyo? Kansookere ddala ku byennyanja binnansangwawo. Waliwo ekyennyanja kye bayita ensoga. Ensoga kyabanga kitya? Kyefaananyiriza ng'enkejje naye nga bakiyita nsoga. Ne wabaawo ekyennyanja kye bayita enzeere. Ngiwulira eyo. Kyo tekibaako magalagamba. Ne wabaawo ekyennyanja kye bayita enjunguli. Enjunguli nayo nagiwulira. Byonna nga tubiina wano. Ne wabaawo engege eŋŋanda ng'eba n'akatwe katonotono naye ng'eba nnene. Ye yayitibwanga engege eŋŋanda. Ne tubaawo n'engege gye baayitanga empongo ng'erimu olwa kyenvunvu. Eyo sigiwulirangako. Ne tubaamu n'ekisinja. Empongo eyo yavaako n'olugero olugamba nti mwepikoopiko gutwala empongo mu ddolwe. Ne tubaawo n'ekisinja. Ne tubaawo n'essemutundu. Ne tubaawo gwe bayita omulende oba emmale. Omulende gwe gumu ye emmale. Emmale era gwe mulende. Ne tubaawo n'ekyennyanja kye bayita kasonzi. Kasonzi nakyo kyaliwo. Nakyo kyaliwo. Mu nnyanja yaffe eno gye tulimu. Ne wabaawo enkejje. Ate enkejje za mirundi ebiri. Waliwo enkejje gye bayita enkomaga. Enkejje enkomaga? Eyo ye yabeeranga etya? Eri awo ebeeranga nzirugavu. Ye yayitibwanga enkejje enkomaga? Ng'ekaluba n'omutwe gwayo gukaluba. Ne wabaawo nakumalirayo ebyennyanja biyitirivu nnyo. Waliwo n'ekyennyanja kye nawulira kye bayitanga enkukumo. Wakiwulirako? Nakyo nakiwulirako. Ebyennyanja byali bingi naye kati gw'obitunuulira ebyo byonna ebyennyanja kati wasigadde ebyennyanja nga bimeka? Ebika ebimu ndowooza bisaanyewo naye bisaanawo biddawa? Bisaanyewo oba lwa nvuba. Baatuuka ekiseera ne baleeta empuuta
empuuta n'erya nnyo ebyennyanja. Olunaku olumu nali nnyumyako n'omuntu omu n'aŋŋamba nti kyakola bubi nnyo okutaataaganya Obwakabaka. Era oli yaŋŋamba n'aŋŋamba nti bwe bajjawo Sir Edward Muteesa owookubiri ebyennyanja n'obutonde obumu bwabula. Kati ekyo njagala Abaganda mukimanye, Kabaka ayina connection nnene nnyo n'obutonde mu nsi ye. Kituufu. Era abantu abasinga ekyo tebakimanyi. Naye nti oli yaŋŋamba nti bwe bajjawo Sir Edward Muteesa ebyennyanja byanyonyodde Kasonzi, enkejje, enkomaga n'ebirala, tusigadde kubiwulira buulizi naye teri kati akimanyi. Lwaki? Kubanga ensi bagitaataaganya obutonde bwayo. So wajja kubaawo okubonaabona senga ekyo tekinaaba tekiteredde. Kakati otuuka wano muvubuka agunjuse, weezimbye otya era okola ludda wa? Nakolera ddala bulungi emirimu gyonna. Nga bwe nakunnyonnyodde nakolako mu kyuma ky'embaawo n'engenda mu nnyanja. Obadde tonnannyonnyola ku kyuma ky'embaawo, kakati nnyonnyole ekyuma ky'embaawo ekyo. Kyali wano Mabamba. Bwe nasookera okukola 1961. Bwe nkivaamu ne ntandika okukwata ogw'okuvuba. Wavuba? Navuba. Era ebizinga wabyetooloola? Bwe navaawo era ne ntubula we mbadde nga ne taata akyaliwo. Ekola omulimu guno. Ate gwe guti ogwo? Ogw'okukomaga. Okukomaga kino ki? Nsaamu. Ensaamu eno ogikuumidde ebbanga ki? Emyaka mingi. Kuba taata amaze emyaka 30 ng'afudde. Naye n'agindekera nga njirina. Eno ensaamu taata we yagikulekera? Nga bamuyita Erinadi Matovu. Yali mukomazi? Yali mukomazi. Kwegamba wakola emirimu mingi, wakolako mu kyuma ky'embaawo? N'envuba. N'ovuba? N'okukomaga n'okomaga? N'enkomaga nga tuli ne taata. Okutuusa lwe nakola ki? Mu kyuma ky'embaawo ekyo bakuwangayo ssente mmeka era baani abakikuliranga? Buli lunaku siringi emu ne ssente 3. Omwezi ndowooza ze nusu nga 39. Siringi semu ne ssente 3 omwezi? Siringi 39 si bwe kiri. Kakati ekibuuzo kiri nti ssente ezo zakuyamba zitya obulamu bwo? Zanyamba nnyo kubanga zaali zizitowa. Nga zizitowa nnyo. Nga za mugaso. Nga za mugaso. Era bwe nazifuna ezo nasobola okuzimbamu n'akayumba ako nesobola okugulamu ebibanja mwe ntudde olwaleero. Mu ssente ezo? Mu ssente ezo. Ze natandikirako. Ate era emboozi eba mpanvu. Eba mpanvu nnyo. Kubanga emirimu tukoze mingi. Twakubula ne ku lwanyo. Olumanyi? Okuula ku lwanyo ate lwe lutya Muzeeyi? Bwe bayokya oluseeko olwo lwolaba. Mubaamu obumulisa. Olwo olwanyo olwo. Nga tulukuula ssente 10 ey'ekituli. Abakulu nga gy'emifaliso gye basulamu. Gye basulako. Baluteeka mu bukutiya. Nga gy'emifaliso egyaliwo okusooka. Weewaawo tukyali ne Muzeeyi Lawurensiyo Yiga, omusajja omutuuze w'oku kyalo Seeta ku Kizinga Bussi, atubuulira obulamu bwe butambudde, atubuulira wa gy'ayise. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, tugenda mu kitundu ekyokusatu, tubadde mu kitundu kyakubiri, naye njagala okujjukiza ekintu kimu nti gwe wenna naawe ayagala okututuusa ku bakadde abakyali ku byalo byammwe, gwe kennyini tuteekemu ssente tutuukewo, kubanga ebyafaayo bye bafa nabyo ekyalo kijja kuba kifiiriddwa, ate naawe ng'omuntu ojja kuba ofiiriddwa okumanya ebyafaayo by'ekitundu ekyo n'okubaako etubikuumira. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 25 651 47 69. Amannya Kanoonya Juma, gwe wenna ayagala okubeera nga atowagira ne ku nteekateeka ey'okuganzika ebifaananyi by'abantu baffe mu kitabo kya bonna ekiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Tukyali mu pulogulaamu byendabye, byempulidde n'ebinyumiziddwa. Katukomewo mu kitundu ekyokusatu ate nga atunnyonnyola ku mirimu egyo gy'amutuusaawa, kuba tukyali ku mirimu gye nga bwe yagikuba.